Region TV kwoli webale kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Region TV. Kakati njagala kubanga nkuwa ebimu ku bigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro bye yayogedde olunaku olwajjo. Alex Waiswa Mufumbiro ono yabadde ku mukutu ogwa Pal FM n'ayogera ebigambo bingi nnyo. Yayogedde ensonga ez'enjawulo agoberera omukutu ogwa Region TV. Kati njagala okutegeeza nti bwe yabadde ayogera yayogedde ku bantu ab'enjawulo nga mwe muli Speaker wa Parliament Anita Amongo, era n'ayogerako ne ku bali b'enguzi abalala ng'era okimanyi era nga woyinza okuba ng'okisuubira gwe munnanga agoberera omukutu gwaffe ogwa Region TV. Era njagala kubanga nkuwa ebimu ku bigambo omusajja ono nga ye deputy spokesperson w'ekibiina ekya National Unity Platform ng'amyuka Honorable Joel Ssennyonyi yayogedde ebigambo bingi nnyo, era nga bw'omusuubira nga bwe mumumanyi nti ye ebibye bya n'amwatulira ku mukutu, era kwabeera nga ne program bwe bagiyita nti n'amwatulira. Tayina mboozi yonna gyakulekerayo, ebigambo byonna abireeta bukkolokolo n'abeera nga akusabulira omuntu. Kakati Alex Waiswa Mufumbiro ono yayogedde ku nsonga z'obuli bw'enguzi, naye nga sinaba kubanga nkutwala mu bigambo bye, njagala okutegeeza nti waliwo agayitingana, waliwo ag'omunkubo nga galaga nti Waiswa Mufumbiro ono waliwo abantu abateekateeka omuggulako omusango, era ng'essaawa yonna yanditwalibwa mu kooti, either Anita Amongo oba Mathias Mpuuga omu ku bo. Wabula akkiriza mbere nga nkuwa ebigambo bye gwe munnange atugoberera ku mukutu ogwa Region TV, ensonga yonna gye zisobola okuba nga ate zikusanga n'otugoberera. Nga sinaba kutwala eyo, kansooke nkutegeeze ku Haji Kasujja, omusomi w'edduwa mu dakiika emu. Ono asangibwa enjeru ku luguudo olugenda e Jinja ate ng'akwasaganya ku bizibu eby'enjawulo, era nga buli kizibu kyonna ekikutawaanya mutuukirire. Bw'oba tusobola kugenda njeru ojja kuyita ku WhatsApp, ennamba yeeyo 075385 embeera ne ziba nga ate zitereerera ddala. Kati wulira ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro, nzije tubeere nga tweyongerayo. Oyinza ogamba nti oli soba ng'obba, because one of abamateeka bakimanyi, one of the ingredients of safety mulina okubeeramu ke bayita mens rea, okozesa kw'obwongo okubanga oyambadde ekiseera ekyo oyambala omuzimu guli obwongo, because mu crime mu criminality mulimu actus reus nembeeramu ne mens rea, obwongo okutambula n'ekikolwa. Nti Kayongo yafudde bamusse, ekikolwa bakoze eki bamusse, naye mens rea nti bamusse yamusse agenderedde oba tagenderedde, yagenderedde kubanga yamutemera jambiya gye yazze nayo mu motoka ye. Noddayo ku guli ogw'obubbi nti baatuula abantu bana, ng'olukiiko lulina okubeeramu abantu abasukka abameka? Abana. Nga lwalina okubamu Attorney General, lwalina okuba Minister wa Finance, lwalina okubeeramu Prime Minister, lwalina okubeeramu Commissioner wa Opposition. Commissioner wa Opposition bamutwala Mancholo, Commissioner zake bamutwala ki? Era nezite tugamba abantu nti bano bali mu kulwanagana okugala oluggi okuliira mu ddiiro ku luwombo lw'Abanansi, naye nga obuluvu nga bubayingidde nga tebayinza na kuwuliriza nti bawaiswa bategedde era batwabya. Kubanga ffe ebimu tubikola ku eno program namwatulira okutangira Uganda obutafiirwa. Nezenenga nti mutwalibu ekiwandiiko kino obuwumbi 3 kambutaase ku luno era ne tubutaasa. Kati Anita Amongo ebikolebero byakoze alowooza asobola okukozesa okugulirira, asobola okukozesa obumanyi, asobola okukozesa obwa n'asiba mukange n'aba nga asirisa amaloboozi agavuddeyo okwogera. Kibulaba nti abantu nga Bulula kati aliwa ali mukomera, naye n'abo bali mu sayidi eri Batad gye balowooza nti ya Bata, mumanye we mulina okukoma ku bigambo bye mwogera. Kubanga nze Bulula namuwulira, saamuwuliranga nnyo, naye mba manyi byaba asobola okwogera ne byaba tasobola kwogera. Nalinako omukisa naye ku interviews ez'enjawulo nga bwe musinkana aba muntu mulala, naye ng'ate bw'afuna omukisa okwogera ng'abalala ng'era ayogera birala nnyo bingi, era nga boogera n'ensonga nti abaana abatulugunyizibwa, abaana abawambibwa, abaana abakwatibwa, ti abamu bali kwa asylum. Bw'ava kugamba nti bali kwa asylum n'agamba abalala balina okugamba nga ayogera ebitakwatagana ku bulumi bw'abantu. Naye wabanga ayogera ebitakwatagana ku bulumi bw'abantu, lwaki olina kaliko ogambye nti
kubanga ffe tulwanira ddembe ly'abantu. Kayongo, for us we are struggling for humanity. Tolaba nti sikanya na mpuuga naye tebayinza ate kumuteekako kumuteekako nkola ya kumenya mateeka nenkiwagira ate nenkiwagira kubanga munnange newankubadde yo ebintu kati eno gye tubirabira naye gyabirabira ago gemani ki g'abantu kati gye tulabira gyalabira kati olwaleero Luzira yeebaseewo amanyi bulungi nnyo nti ebizibu ebiri Luzira byebyo ayogera ne bali abaana olwaleero Bulola kati ali ne Machete amugamba bankwatira bwerere ne Bulola amugamba bankwatira bwerere ye Uganda ffenna gye tulina okusitukiramu awamu tujjewo obwami ekyemalira buno buliwo ate tetuyinza kukkiriza nze Anita mugamba tetuyinza kubanga tukyalwanagana nakugjawo Lubambesi ate gwe Anita Amongo kange buli omu. Of course faba mamanyi ntayinza bangambye noga nti bayina bufayiro bagala okutegeka kuwayiswa naye nze I am as formidable as you can hear me and see me. Kankiddemu nze ndi mweteefuteefu ndi mugundiivu nga bwompulira mu ddoboozi era nga bwondaba gwe abandabyeko. Era totuule eyo naye gwe Kayongo mwali mulabyeko kye bayita Africa's legal showdown. One of those guys in gazette against atute mu kooti. My dear Kayongo muli nyumirwa oliga ati nagamba it will be a showdown. It will be a showdown. Nkubuulira it will be a showdown. Abo bonna abateekateeka okuntwala mu mbuga z'amateeka ku bino bye twogera wano kunamwatulira ku bye tuyimiriddeko ndi mugundiivu ekimala ng'eddoboozi bwe lyogera era nga ne bw'oba ondabye gwe ndabyeko katonda atusaasire naye mugenda kunyumirwa ebyamateeka ebitabangawo ku lukalu lwa Afrika. owayanganibalino ng'obaagaine amagombe gali baliawo abeegomba gwenkubuulira kubanga oyajja kugamba nti agenda kujjazanyire wano ne balamuzi banne tuteeke ku leva endala. Nze Kayongo ndi wa fitina ku bino ebya Museveni ndi wa fitina saagala na muntu yenna kyakyerabire. There is no cutting across. Kayongo abantu baffe babonaabona. Kayongo there is suffering. Abantu baffe bafa betutamanyiko na muwendo naye ng'ekibatta abakutte steering wheel tebasobola kulowooza ku bantu baffe. Eno struggle gwe kankubulire emulago omuntu abadde omutima ng'afunye complication talina rifaro naye gwomanyi nti mulago talina emergency unit etaaga obuwumbi 2 ne miliyoni 5 eri unit endala webatuukira yeetaaga obuwumbi 5 paka olwaleero tebazifunanga ezo sente naye bafuna akawumbi kamu ne miliyoni 7 mpuuga ne banene batambula ne bagenda. Walabye sente za micro bulijjo tugyogerako wano eza micro ewa Kasolo yatuula ne mukyala we ne beewa obuwumbi 2 ne miliyoni 2 ave yazegani. Kasolo yatuula ne mukyala we yamanaginga support center eyo microfinance gwe naakera ku makya ne bakola embaga ne beewa emmotoka za miliyoni 7 nga bawudde sente za muwa musolo biliyoni 2 ne miliyoni 2. naye obeera eyo naga nti ekizibu kye tuyina nti Kyagulanyi Robert Sentamu bank account agisayiningako nani kubanga yakikola mu ministry. Waliwo akasigadde wali kesigedde kubana abapulani bakuteekateeka ani haki akakundi akakaba ono Anita Amongo n'oli munne Nalumansi kyoba omanya twogedde ebigambo biweddeyo era nze kyenkakasa tewali kyokola kyotamanyi lwaki akokota n'ogosajja ogongo kimanyi ogosajja gosi. Gwe balimba munange balimbira ddala naye ebyo tebikujjaako saakugamba. Of course muganda wange yafa Waiswala Manzani naye ate nawo Cassandra Eunice Cassandra
ate oyo ya QC Queens Council hauza paka erimu ICC nateekateeka ku bino ate nga sinaleeta bya president na bya bannayuganda ebyo person okweteekateeka yenze nze mwangu kati gwogwa nawulidde nti nono owataano eyakola secondary bound nti masayansi ogeza masayansi ogeza ononya sula supermarket zo zonna zigwe n'amasomero ga nasale obenga capital gwe watwala ku sente z'omuwa omusolo oluwombo lw'omunansi watwala lwa bwerere ebyo tolina gwenza tisatisa nawulidde bayogedde babaddeyo ku programu ezimu nawulidde ne Nsereko Muhammad naye nga oyomuku mwegatte mulengo begatte mulengo nti bateekateeka genda mu kooti naye waiswa mumanyi ojjukira ekibuzo kyenakubuuza nga omukolo gwe Masaka gwakagwa negamba nti kumpuula agambye nti ababadde bamusigepo